Spice. Achemanyi obadde all over social media mulimu ebintu ebitambula all over social media. Chosen Becky okuva naawe abaana be bana abaana n'abawa ebipande babadde ba holdings kimanyi wabirabye. Ebintu ebisinga ebintu ebyo tebyasanyusizza bantu. Especially abayina abazadde oba abayina gwengo omuzadde sorry toli muzadde tunakufuka muzadde gwengo omukyala ndi muzadde nyinza basina kusindika ninga alabirira bantu tonyoma ensonga eyinza gyogerako ki cause twalabye abantu abasinga teyabasanyudde Chosen Becky kye yakoze ate kati Becky yakoze kimusanyusa sele bisinga tuleka abantu bakole basanyusa nga tebannakola bitusanyusa kubanga era ebisanyusa abantu tebiggwayo zenyakola ekitunganiza kikusanyusa ate kikunyiiza so oyina kusooka kwesanyusa so she did what makes her happy because ne family ye abaana babe wadde mbokola kyagala omukolo gwabadde gugwe kati awo who am I to judge and also give my opinion. As do you think nti bw'obeera ofunye olina omwami wo nemukyawaga mufunamu obutakkaanya kiba kyetaagisa okuvayo okwogera oba okukola ebintu ebireetera okulumya omuntu omulala? Anti kati it depends that's their opinion so kyebaagala nze sobola okwera ku bulamu bw'abantu gye sibadde saaliyo relationship yabwe I don't know what really happened so sisobola kuwa my opinion sobola kugamba nti kola bwoti wandikoze bwoti tewandivuddeyo tewandyogedde because mu bulamu buno buli omu alina ensonga akyayogera buli omu alina ensonga akyapostinga bbaawe buli omu alina ensonga lwaki asirika nga bamukyaye so it's up to everyone okola kyayagala. Well tuli mu mbeera ey'okuba nga tukomekereza omwaka Spice Dano omwaka ogulaba otya owawo tugubulako ennaku wiiki nga ziizo osobole okuba nga gukomekereza ogulabye otya? Omwaka gwo tegubadde mulungi as such but as long as tuguyitamu tetunaguyitamu so I don't want to say nti tuguyisemu so as long as tuli mu December mwezi ogusembayo mu mwaka alhamdulillah just be grateful be thankful webaze mukama by'otasobodde kukola teryakugoba ojja bikola kubanga obulamu buneeno tewali yatutuma ssente tewali yatutuma nti kino oba kiri you do everything time you into full you don't put yourself on pressure a lot has happened nzomanyi n'abantu mbadde njogera nabo makeup artist wo akola enviiri owa boda buli omu alina byayiseemu bingi buli omu kati ogenda mugamba nange nabye mpiseemu n'agamba naawe yes you know mugamba kangumire ku ggwe so generally buli omu alina byayiseemu but tuguyise you personally ogufunyeemu funyeemu nenfiirwa n'okufiirwa funyeemu bingi nfiiriddwa bingi nyumiddwa nakuwadde byonna biseemu tutunule business wise side yo ng'omuyimbi ng'oratinga gwe muyimbi kyasinza okukolera mu guno omwaka nga wejjeeko kinejjako muganda wange kitwaye kale oba kugaba award newa award ennene esinga ennene newa award kubanga nze ng'omu natuukako nendowooza omwaka gunyinyiza osimayi bwe banaaguyitamu because nga bwe nkugambye buli omwa people fight silent battles ze tutamanyi nga bwe ngambye nkunyumiriza owa boda wange nkola enviiri nti alina byabadde nangamba I was fighting something I was doing this I was going through this nakunyumizaako nga tamanyi nawe byebadde oyitamu nemugamba muganda wange nange I had my battles I was fighting nagumiraku gwe so I give myself the biggest award nengamba nti Spice you really fought you've done the best for yourself ate wetutunulira oluyimba musically there's been a lot of music Lozolimba rendabye Cindy and Omega was a nice song. Yeah, we didn't see it coming, but a good song. Katele and Kando Akaimba Kawe with Tracy, beautiful one, because those girls a few months ago came to me. There were issues with their management and things were really tough. I'm happy that they get to shine and music is moving. What else? There's been lots of music around.
I'm single. Also, yeah, I mean, mubuli angle yonna a good one too because nasoka nduwulira mu Lusami. Ino n'ennyimba ezirimu ennimi ez'enjawulo. It's good kubanga Katola ngo mushoshe bwe yali olaba olimba mu Nyankole nayo Nyankole n'ogenda Northern Uganda ne baluyimba. So it's beautiful to have ennimi endala come to Central to wansiganya cultures and languages. Okay. Yeah, lots of music. Well, Christmas yetta. You go like yabanga etya. Christmas yetta. Compared ku yakaka tuwinga bisera. Ngochali muto bango okuze. Ngandi muto kunywa soda. Wakuliranga Era kunywa soda. Christmas trip genda ko ku movie, batwalanga ku movie. Natupa nze buli Christmas mafia tukusanga ekifaananyi. Yatwalanga mu studio ne tukusanga. Tuyimirira katika Christmas. Tuyimirira bwe tukwaye ekifaananyi. Tunywa soda. Bibalinga most interesting basically. Nogenda ke wajjajja mu kyalo. Tumutwalira like soda n'ebyo. Bana parent tubeera ku nduka. Kale. Obusana Uganda nadala kisooka Christmas, ekyokubiri eri bana Uganda banaalonda. So olubawayo baka n'oba tebuli political. Nadala kusaidi yonna gye banaalondera yonna. Ekisookera ddala. Bagaza Christmas ennungi. It's actually next week. Mimiwe n'obwegendereza manyi Christmas abantu bakolera munye fujjo nga bagamba omwaka tuguwonye ebiki mwaka guyinza ogenda naawe otegendereza so be careful, enjoy responsibly. Kyenyiza obbagaliza Christmas ennungi najja ngenda okuyimbira beesunze nja kubaayo nja bakuba omuziki then obyokulonda era kyekimu tulonde n'obwegendereza tubeere baddembe tuyingire Uganda empya eddembe. You know, everybody wants buli omu alina kyeyeesunga like we normally enjoga tuba na Uganda empya government empya kati ekyo okusanga olina okubanga ng'omuntu oli mulamu nga tokoze fujjo oli wa ddembe tonda alina gw'oyagala. It's up to you, it's between you n'omutima gwo kyoyagala. Naye nze njagala buli muntu asigale nga ki ngali gumite. See you guys, I love you so much. Webale kunyirira anange ebirala bigana naye okunyirirako tukiriko. Abantu bagamba stock empya zitikkulwa enyirira temuli wange amadala gali gakyaga stock yo mu stock empya temuli yange webagamba tebanalaba yiyo n'ekyoka empya abantu balangira batikkula nange natikula. Chosen Biki yatikudde, Kalo Nantongo yatikula. Abala bali mu process gwe totikula. Irene Ntale. Eyo bigambo byammwe. Tokimanyi. Eyo bigambo byammwe. Gloria, baby Gloria. Bonna bali mu olwo lubu. Alina muli mu stock empya naye temulina addition salawo. Ng'onyirira stagira. Thank you, Alex. Osiibawa mu Uganda bobamu. Salama road. Ekyo kyalina afuufu. Akagudo wakakola. So tutulire obulamu bugamba tukusanze Comedy Store. Final edition y'omwaka. Yes. I'm happy to be part of it. Era abantu tugenda bayimbira munange. Okay. Kyatuleesa tugenda kikola. Yeah. So tunulye stock empya no agenza okujja nga nakkiriza atambula. Nakkiriza wadde atambula nzaali nate no kuba abantu omuziki. Party yanzaali na itambula mutimbagano. Abalala bali nga abatakuba wadde tujja genda yeyo. Lwaki mangu stock empya? Era togendayo. Ebyonna bibeerawo ate zaalina naye mwayite mumanya ajja kubaawo netuteekawo ennyimba z'abantu. Okay. Buli omu alondeko ekimunyumira tugende mu maaso. Okay. Yeah, because cut music tumutereke mu studio really. Tukola mungi, it needs to be out for people. Okay. Yeah. So stock empya tuli ku ki? Stock empya. Gososo binnyonnyola wano nnyo n'okusinga nze. Spice, be frank. Be straight. What do you mean? Ogenda kutikula. Nekati mwaka nyine ebintu mubiraba bitambula. Kati twagala otunnyonnyola ebintu ebyo kuba munnaayo bafaani abasinga mumuyiyiza bafaani eva. Batuyiyiza. Abamuyiyiza. Ekigambo stock empya kibadde. Webale nnyo. Kibaddewo ekigambo ekyo. Era nga tukiraba. Nga kitambula abasuubuzi oli wayingidde obusuubuzi Spice. Buli kimu kirimu okubala, kirimu ddiiru, kirimu obusuubuzi. Kati ne mu love ennaku zino
tulina abaana kati abasalawo stoka eriwo kati esalawo abaana bajje ku lujja kale ffe tukyali awo batukwatira bifo n'ebyo tukolako ne Spice oli mukyala muyiiya mbutuufu koze ekintu ekyo wakyogera abruptly stoka mpya tugenda okulaba luyimba nalwawo by the way n'okuta oluyimba olwo kubanga it's been everywhere. The word has been everywhere. It's fun. Ate music is being creative. Tuyimba ku bituli ebituli okumpi. Tuyimba ku mukwano kozi tukubeeramu. Tuyimba ku kunaku kuba tuyise mu nnaku. Tuyimba ku biri around us. Basically, yeah. Thank you. Okay. So Thank you. okutwaliza ewamu. Yeah. Wavayo noga stoka ompya ne tugamba stoka ompya. Tutangaze mu Spice awo stoka ompya alyogera ku kiki kikopo ochoga tokiwulirangako why stoka ompya zemanyiza ngoye buli kimu kiba mu stoka empya waliwo okera n'ogamba kati buli kyengenda okwambala njaga kuba mupya nzenna ate kati ennaku zino ne mu relationships tubeerawo nga guno omujiji abaana basalawo basalawo oyagala munno osalawo noga kati ono mukuba mpeta genda limutokote tugendera awo wenyini tusalawo difa aba stoka empya banna mpozi nange kiba kindya yene Spice nange kyendiko kikolako edi tofaayo ne Spice obudde nga bukulekawo mukwano bulagawa manje bulaga yona gye bulaga ngenda nabo waje ngenda n'obudde nga banno protocol ze batambulidde ko nazo botambulirako bonna abagenda kati nfunyemu bemmanyi mikwano gyange benja okukubirako mugambo wa karo kiri kiti eyo wali okubirabo binyuma bizibu byangu ambuulire ekituufu etooke nditokosa ntya kubire ku bbeke waaye kiri kiti eyo kati awo ŋŋambe awo kanombe nga bankwatira ebifo mpola mpola kugamba basoose bakwatira ebifo bankwatira ekifo kati ebisigadde ŋŋenda obbiyingiramu bambimanyi naye otuulaawo n'ogamba nti kuba munnaye si buli muntu nti muntu buli kirooto ekyo kyakufumbirwa do you have that in your mind nze sijjagamba mu kirooto but it's every woman's responsibility yeah it's every woman's responsibility twazaalibwa tukuziddwa abamu ku ffe si bazadde baffe bombi naye twafuna omukisa nti twazaalibwa kati naffe tulina okuba mu eyo embeera ey'okuba nti oli mukyala alina ozaala mukyala alina ofumbirwa ng'ofunye omukisa n'omusajja akwagala omulungi gweyagala tuleka byensinga biganye buganyi kubanga munaye n'ebigaana gyebiri tulinaako control but every woman would want to have someone caring loving akweraaliikirirako Spice mami tabanja muko tabanja buzuku tabanja kubanga amulina amulina yes olimba wamuwadde omuzukulu sole nkuyise na kino wamuwadde omuzukulu mami muzukulu sinaba kugambye omukota banja anti munne ennaku zino bamama naye obamanyi Spice ndetera omukomulabe ebyo webityo kasita amanyi gyali amanyi nina omuntu aneeraliikirirako akubira ku simu nambuuzaako anfaako ekyakimanyi kati ebirala it's between me manyi munne ebiseera ebisinga Spice Diana bazadde baffe tulina obbasanyusa nga bakyali ku nsi ate nasanyusa muzadde olina okubanga naawe oli happy yes kubanga sagala kuddayo mukaabire mugambe mama stoka empya eno gye nina kyenkoze leka ndabeko ku simu yo muganda wange stoka empya bweziti bwe ziba ngali nawe nagisange watali watuufu eyo jomiri nayo ali omu ku ba stoka empya Spice akoze stoka empya audio Best Boy Nikolai yeah studio mutwalabamu studio fashion kwatadde nga mulimu abantu mu studio ababadde mu Fiki yansangawo yalaze naye kola yansangawo abadde ya stoka empya naye yansangawo nga nkola vibe ate ogimanyi yajja ne team yetu vibe nga tunyumirwa natuwa ideas naye sorry kino kitambula masabu so ekifaananyi kyaddi kifaananyi next week you'll have it why not so audio challenges atambudde atya ku mitimbagano lunaku lumu n'ekitundu tugenda mu nkumi nga tuli mu nkumi bameka nga nnya something like that
ya buli omu alina manyi buli omu ali ku stock mpya ate kati December ogiraba either oli mu relationship mpya oba gy'olimu eringa empya kubanga enyuma kati gwe eyiye eriki abulandeka tuli mu kukubaganya birowoozo Spice eyiye eriki eri wakati kati awo yange tugireke negwe banne Spice buli kyolunaku lumu n'otulaga nti omusajja wuuna ku proposing Allahu akbar kathir ngambye otuukirira Spice nkola ntyo mufuna nekigamba waayo emusioko mpya eyabakyala